Mukwano gwange gwekumira ku Yugi Updates nyongera maaso n'okulamusaako nti okola ekintu ekyamaanyi ennyo okwekumira ku mayengo gano. Yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza nkwebazaako nnyo. Weebale egyo gy'otusaako engalo. Mukwano gwange mmwe abali emitala w'amayanja nammwe nyongera maaso n'okubalamusaako mwebale kuyimirizawo mayengo ga Yugi Updates TV. President Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde ku mukutu gwe ogwa Twitter ne yeebaza omukyala ono amanyikiddwa nga Azawi omuyimbi olw'okwolesa obuvumu n'amaanyi n'okubeera exemplary eri banna bitone bonna abayimbi bonna okulaba nga y'omu ku bavuddeyo ne bayimirira ku nsonga. N'agamba nti era ndi wamu naawe ku nsonga zonna z'ovuddeyo kubanga olanga ng'olambulula ku bitatambula bulungi mu kisaawe ky'okuyimba ne bannammwe okubanga tebasobola kuvaayo kubeera nga beenyigira wamu mu kulwanyisa ebitagenda bulungi mu ggwanga. President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, President wa National Unity Platform, avuddeyo n'agamba nti omukyalo oyo yeebaza obuvumu n'amaanyi g'ataddemu, kiraga nti nno ti akoledde ddala ekintu eky'amaanyi. N'agamba nti nno si yekka yekka n'abalala abeebaza nnyo okulaba nga abayimbi abo ab'ettutumu abalina erinnya okuvaayo ne bakola nga example mu constituency ezeesudde ezitali zimu mu byalo ne mu common people mu bantu aba bulijjo nasobola okulaba nga balaba ku ba celebrity nga babalabirako okuba nga muvaayo ku nsonga ezitagenda bulungi mu ggwanga. Naye n'ayongera okuvumirira abo abayimbi abanene abatavuddeyo mu nsonga za ggwanga, songa eggwanga nalo libabeereddewo gwe mukwano gwange aliyo. N'agamba nti nno ekinyiga omuntu wa wansi naawe kennyininyini yonayina gy'oli kiri atabaala muganda wange okimanyi bulungi nnyo. N'agamba nti nno naawe teweeyibaala, naawe ensonga zijja tuuka ekiseera zikwateko. Azawi nno President Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogera kwa Azawi kisinzidde ku bigambo Azawi byabadde ajja ateeka ku mukutu gwe ogwa Twitter nga akolokota abayimbi ng'asonga mu bayimbi olunwe obutavaayo ku kaseera kali ak'okumakinga nga tugenda ku paalamenti y'eggwanga. Yagamba nti no talabyeyo bayimbi ab'amannya ate nga abantu babeereddewo emyaka n'emyaka konsati zammwe zituuka mugenda ne mubasaba ne babasapootinga ne babeerawo. Naye agamba talina muyimbi n'omu gwe yalabye avaayo kuyimirira kuwa maanyi na kuwa ssuubi mu ba common people mu bantu aba bulijjo okusobola okutwala ekizamu nti olaba ne gundi akozewo ekito, olaba ne serebu wange gundi akozewo ati nange tankole kino. N'agamba nti nno ensonga ez'okubeera nga tukola ebintu. Azawi asinzidde kuno n'agamba nti nno nsi ebigenda mu paaliyamenti ebigenda mu maaso mu ggwanga tusobola kuzibiriza maaso ne twefuula abatabiraba newankubadde tuli bayimbi tuli mu indasitule ndala nnyo. Tuba tulina obbira kubanga nze okusinziira nti njjukirako nti agambye nti nno yajjukira obulungi kitaawe ne muganda we baafa naye nga bafa olw'ensonga nti nno eddwaliro lye yabatwalamu waliwo powa health service era ekyo tekiri muva ku mutima. Agamba kizze kirulumirira ku mutwe gwe era kizze kiranda nga buli waawulira nga akirowoozaako awulira singa yali alina amaanyi agasobola okukuba ebisenge yandibadde akuba n'ebisenge. N'agamba era kino ekyaguddewo kubanga abantu beekalakaasa nga bamakinga ogenda ku paaliyamenti kyamuwadde relief ng'agamba at least abantu balina okuvaayo okulaga obutali bwenkanya. N'agamba abasajja bali beegabira ssente obuwumbi n'obuwumbi mu funds zaabwe mu benefits zaabwe, ssente ezo nga ziyinza okuba nga zikola kiziyinza okuba nga kirina kye zigattako mu kuzimba amasomero, mu kuzimba amalwaliro, naye ne bazeegabira bwegabizi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tunuulira amakubo tunulira amakubo gaffe, tunulira ekkubo erigenda mu ddwaliro lyaffe ery'ekiruddu, litunuulira olabe embeera gye lirimu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. N'agamba ze zimu ku nsonga ze tulina okukaayanako okuvaayo ne twekalakaasa. N'abagamba nti mpoziko mu mwenge bigenda mu maaso mu ggwanga mubyagala era nga mwagala embeera etambule weeti. Kuba kitegedde muganda wange. N'abagamba n'abalangira obusente bwe babawa obubeewaza obubashaatinga emimwa ne baba nga tebalina kye basobola kwogera
wadde n'akatono ku nsonga ezinyigiriza omunnansi ate nga bannaggwanga babalebereddewo ebbanga ddene nnyo bukyanga mutandika music industries abayimbi abo banene ayogedde ku ba big artists tabaanokodde mannya naye agambye babeereddewo emyaka mingi nnyo okuva mabega nga temulina kye muli paka te mufuuse abantu bano be babafudde abantu naye kyannaku nnyo okulaba nga temusobola kuvaayo kubalwanirira. N'agamba awulira ennyiike ku mutima abantu bano okubanga bali mu nsonga ezinyigiriza eggwanga bayita mu kunyigirizibwa mbadde mujja mulaba ebigenda mu maaso n'ekitongole kya NEMA naye nga mmwe ba artist mmwe abali famous the common famous people abasobola okuyimirira buli muntu n'awulira eddoboozi lye temuvuddeeyo. Nabagamba nti kiswaza nnyo banaye twandibadde tweddako ebibadde bigambo bya Zaawi ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter naye nga bigambo bino President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine President wa National Unity Platform kwasinzidde ne yeebaza omukyalo ono Azaawi ne yeebaza ne bakomediyani abamu nabo bakoze omulimu ogw'amaanyi ogeza nga Rain naye yavuddeyo n'alaga obutali bwenkanya n'obutali bumativu ne yeebaza King Saha n'agamba naye akolera ddala omulimu ogw'amaanyi ng'ayita mu nnyimba okusobola okulaga bannaggwanga ekituufu ne kye balina okukola. N'agamba nti nno newankubadde abayimbi abasinga tebavuddeeyo naye nga bino bazze babyolesa mu nnyumba zaabwe nga okugeza nga aba Swangz Avenue bazze babyoleka nnyo mu nnyimba zaabwe ze bakola naye okubiraga obulazo biteeka mu fiyole tekiyamba nnyo nga togenda kiteeka mu practical. Kyo kisingako ekintu ekibeera mu fiyole n'okijjayo n'okiteeka ne mu practical n'okifuula ekyaddala n'okiwa obulamu ng'omukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Updates. Kutegeeza ggwe tuwerabira ku nsonga ya kusubscribinga muganda wange genda maaso obere ng'osubscribingako ku eno channel sharinga likinga eddoboozi lisobole okutuuka gitwagala lituuke gwe muganda wange yeekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza nti nno okola kyamaanyi okwekumira ku mayengo gano tugenda kuba nga tuleta information omulala tova ku UG Updates TV.